eno gye bayita Teeso. Kati message eno njagala mugitambuze etuuke ku buli Munnayuganda mu buli region. Kino Museveni kyazaakola ebbanga lyonna. Kino Museveni kyazaakola ebbanga lyonna. Bagamba Museveni kasajja kanafu. Naye Museveni abamufugiddeko be bantu baffe bennyini betukkiririzaamu abazze batufuula abajega. Museveni atufugidde mu bantu baffe bennyini betuzaaliddwa nabo betubadde nabo betulya nabo betuko abo bennyini babadde ayitamu ab'emitima eminafu ab'emirugulo ab'emirulu mwabadde ayita okutufuga. Tubafufugazizza kyova olaba kati alina kyakkola alina kwewaayo kuswala. Wuliriza ekiri Etteeso. Etteeso waliyo ono mumumanyi we bamuyita Captain Mike Mukula wa NRM Lukulwe. Waliyo ono bamuyita Anita Anet Among Saabaguzi nga ono yenna abali b'enguzi. Anita Anet Among ava Teeso. Captain Mike Mukulu ono naye wa Teeso. Kakati ng'ovudde ku ekyo mumanyi eyatta abantu b'e Kasese eyakola masaka y'e Kasese yono bamuyita Erweru w'Etteeso. General Erweru ono w'Etteeso deputy wa CDF bano. Otegedde Teeso. Etteeso we wava n'omukyalo mumumanyi abasinga no temumumanyi. Ono omukyala ye Vice President Alupo, Jessica Alupo ye Vice President wa Uganda naye ava Teeso. Kakati no waliyo ate ekirala. Waliwo ono mumumanyi temulaba olw'okuba ne kale etategeerekeka naye ono ye yali omu ku Army Commander abakyasinze. Ono yali Army Commander ex Army Commander ono gwolaba abadde Minister okuva ku lw'okubwe yava ku Army Commander paka olwaleero ono bonna bateeso. Naye mmanyi bano abantu bonna bonna lwaki bava Teeso? Lwaki Museveni yakwata ezo entebe zonna abo bonna bonna n'abajja Teeso? Kye yabakola e Mukula yatta abantu baabwe. Ng'ovudde ku ekyo nga yakajja mu buyinza abateeso be baali basinga okulunda ente kumpi mu Eastern yonna nga tebamanyi na Bakalamujja kuba nante baali bagagga abo abateeso. Nabagamba abateeso buli office yali y'amaanyi baali basomi nga balina obusobozi obusomesa abaana babasoma baali balina obusobozi yabafuula banaku. Ente zaabwe bw'amala ozisaanyawo n'okubattira abayivu baabwe ba intellectuals baabwe batto bamalawo yafunamu gino emiyaayu gino n'agikuza n'agiwa ebifo. Kati gino emiyaayu gye gigabana obugagga bwonna obwa Teeso nga bwazaakola e Buganda, bwazaakola e Ankole, bwazaakola e Kabaale, bwazaakola e Ggulu, bwazaakola Mulira. Mukitegeera nga bwazaakola wonna ne Busoga yonna bw'atyo bwazaakola Abannayuganda. Alondamu zino embuzi zammwe zino ne mubeera tulina fe abalina Vice President, fe abalina gundi NRM kanda asinga, fe abalina General Erweru, fe abalina ebyo eby'ekigega mulwanira ntebe bwe bawa omuntu wammwe obwa minisita ng'olowooza mbu kati abawadde mwenna mulidde. No, si bwe kiri. Bw'atyo bwazaakola politics ow'ekigega bwe mulina minisita mulina Vice President musirike nga muwuliriza mbuzi eno Alupo nga nammwe mugamba Alupo ali bulungi abaana be bali bulungi. Bano abaana ba Alupo tosobola na balaba mu masomero ga bulijjo, tosobola balaba mu malwaliro g'ewamu, tosobola balaba nga bayita kweza enguudo eziringa ez'ekisibo. Abaana baabwe babeera ku Bulaaya wano babeera we basomera we balire ebbanga lyonna bawangaalire. Embuzi ffe abantu abasiru abatategeera bwe bakwasa oli olusanga ng'ajaganya MP waffe baamuwadde obwa MP baamuwadde obwa entebe enkulu bwe batyo baze batufuga mu politics ow'ekisiru gwe twagala okugobawo. Kati Bannayuganda mubuuke, ffenna tulina okugabana keeki y'eggwanga kyenkanyi buli muntu yenna yenkanankana ne munne. Omuminisita alina weereza bantu, omukulembeze alina weereza bantu, so si kubeera boosi waffe. Teri mukulembeze boosi w'abantu, abantu be boosi b'abakulembeze. Ye Uganda gye twagala.